obusamize bwaffe tetuyina kusobya. Ojja kunywa omwenge gwo kye bakugaana okikole. Bakuga eddagala eryo oli nalyo ntiye. Naye towegadanga ng'oliyina asanga kamulaawo ng'aggyeeyo akantu akatadde ku nkoko bw'ati. Kamulaawo lya kwata nkoko. Oyagala kugenda kufuka. N'ogenda mu kasonda muwategeka empewozo. N'olyoka ozifukamu. Bugenda okutya. Emiggo gy'ofuna. Kati kanneekuba akasabuuni gwali eyo owulire nga kikusasamaza nnyo naye nga nze kinkolera. Weewaawo MR Live oba ku Million Club Live kwe tuli. Weebale kutwagala nkiddamu, weebale tufuula bannamba emu. Weebale tufuula bannamba emu, ekyo nno kikulu nnyo. Tekyenkanika, tetulina na minzaani kwe tusobola kukiteeka. Buli kadde buli bw'olaba n'osharinga n'okomentinga kituweera ddala essuubi era n'ebirooto ebipya. Ndi wano ne muganda wange sebo gyebaleko sebo. Kale sebo nawe gyebaleko. Kagalubindi twakambadde leero. Kagalubindi leero sikambadde kubanga ne naawe waliwo oluzambala. Ne sitazambala mu interview. Waayo abantu bagambye ensusiza nnyo olugezigezi. Nengamba waayo leero kanzijjeko baleme kuntenda nnyo olugezigezi. Abantu bakusinza amaanyi. Abantu waliwo bakusinga nokkiriza. Naye neera ntambudde nazo teziriiko naye ntambudde nazo. Toteekako. Ntambudde nazo. Tebagamba nti zaagudde. Bayinza okugamba zaagudde. Bayinza okuwekwasa ne bagamba yaweddemu. Sinnaba kuggwamu ssebo. Galubindi zino za ssente nnyingi. Okuwambala galubindi ku maaso nga za mitwalo 7. 7. Zino size zine zabookya worodingi. Libalizo nimbye. Nimbye. Anti uliriza. Kandabe. Zino. Anti kakati zisolo fanagana ng'ez'abalala. Zifanagana ng'ez'abalala. Naye sizeezo. Kubanga zino zikyusa ne kkala. Ne buba bwa bbulaaka ne bubeera bwa white ne bukola kkala zonna. Dimalizo otanzo okulima mu kisiibo. Mpozi towasiibye toli musiraamu. Nze siri musiraamu naye nga sibulako nga bukyusa kkala. Obadde tokiwulyangako. Sibulabangako obubwo obwo. Siyinza okubaayo. Nze obwo sibulabanga. Nga bukyusiza kkala. Ndaba bwa bbulaaka. Bukyusa lwakuba sikugamba nti bukyusiza oba olowooza nyambadde bulala bwe buno. Sooka obunkyusizeemu kati wa. Kala. Embeera y'obudde ye bukyusa. Kakati Dimaliza bulijjo nkulaba mu kasana kati ate nkulabye mu nkuba bukyali bwa bbulaaka. Buba sibutaddeko ku maaso. Bwe bukikolera ku maaso. Ate sijja bambalira mumwe mwangamba nina olugezigezi leero kamukirabe. Kuba ati mubadde mwagala mutegeera ebibufaako. Ne mu nnyimba olugezigezi. Omukyala agamba ki? Omukyala ati. Wangamba wafuna omukyala. Abakyala naye gwe abakyala obazanyisa. Abakyala sirina. Naye sirina. Twali akwogereza nga gwe Miss Dimaliza ayagala kutwala mujja tunafunayokko. Bantya. Bantya abakazi. Ate lwaki? Kati engeri gye njogera eddiini gye nzikiririzaamu obusamize. Batyamu ne bagamba naye omusamize bamutyako ki? Nange simanyi ati abasamize bakola nnyo ebintu ebitiisa. Kusakaza amaloboozi kuba ngoma ne babanga abalalu. Si yenze oyo. Si yenze oyo. Nze nzikiririza mu bujjajja. Si yenze oyo. Naye bo batyaba kati omukazi aba ayagala nnyo. Kati abakazi baagala ebintu bibiri. Tebaagala musajja mulogo. Baagala nga bo be baloga. Tebaagala musajja mugezi. Baagala nga bo be bagezi. Bwe bibeera. Omukazi abatagenda ku. Teri mukazi ayagala musajja mugezi. Kuba omukazi ayagala kusalira amagezi nga akake kayitawo. Ngero osirise kayitewo. Either weesirwaze ng'okigenderedde oba beera ddoofu ogenda funa abakazi. Fe abasajja abagezi tetubeera n'abakazi. Kati lwaki tokkiriza n'osirwala mukko? Awe wali obuzibu banaye obwongo owulira bungi. Gwe n'oyagala. Anti kakati n'okwesirwaza ng'ogenderedde naye ng'akulaba takimanyi nti ogenderedde nakyo kikumenya gwe omugezi. Kikumenya oba ogamba bandabira ddala nga ndi musiru.
kati awe wali obuzibu so akwesiruwaza nga ngenderedde njala era kye kyannemesa okunywa omwenge njala kubeera mugezi buli ssaawa eyitawo zendozo omugezi asingayo yakola ebyekisiru ayiseewo kituufu naye kasijja kubeera asinga nze sijja kwesiruwaza kati oyo omugezi ennyo eyesiruwaza ng'akigenderedde yes mugezi nze awo sijja kutuukawo kantambule mu buno obwongo obusaamusaamu nga seeseruwazizza era bye byannemesa nnyo omwenge omusiru akuzaayo ewaka neyewaana ku maja nti nze nakututte nogaa ate gwe nsinga amagezi ye yantutte ekyokubiri n'okola ebintu bingi nnyo ne bakugamba wabikoze nga webyerabidde saagala kwerabira bwe kimu yagala obenga okijjukira anti n'endagaano bagamba nga ntegeera bulungi nga sitamidde ngobadde owandiika ntunze nga ntegeera bulungi nga sikoze eki sitamidde kiteza bw'otamiira yes ekyokubiri ekyokusatu obusamize bwaffe tetulina kusobya ojja kunywa omwenge gwo kye baakugaana okikole bakuga eddagala eryo oli nalyo ntiye naye towegadanga nga oliyina n'ogenda olaba beeredde naye ng'anyiridde eyakuwadde omwenge kyokka eno oliyina mu nsawo kati tufuba nnyo oluusi ozuukusa ekiro oyagala kugenda kufuka n'ogenda mu kasonda muwategeka empewo zo n'olyoka ozifukamu bugenda okutya nga emiggo gy'ofuna kati twegendereza limaliza abasamize bakyasinze okunywa omwenge nze buli gwenda omusamize abanywa ku mwenge banywa omwenge omuganda ne banywa buno bukitoko ne banakokola bakikola bakinkoleremuko okwebajjagala okwebajjagala kwa bafere nedda empewo nawe okumanyi ati mbalaba nga babikola naye nakulaga nti kati empewo zizze naye abatuufu asooka bajjagala nga mutuufu naye waliwo ebajjagala nga maze kulaba bakasitoma awe wali obuzibu kuba empewo zo zirina okujja mu buli ssaawa yonna naye zino zimala okulaba kasitoma nga zze ezo nange nzibuusabuusa limaliza sebo kati obeerawo otya kubanga tolina mukazi limaliza gwe kyovula bakwatira nnyo mubikwekweto by'obwenzi bwe bayise ekikwekweto kikyabenzi balina okukukwata eitha ne bakukubamu oba ne baagala okukwambulamu amasaati ago ate bwe wavaayo n'olanga akalango nti kati gwe oli misi limaliza oyagala bakuwase tovangayo okuŋŋamba nti nafunyeyo omwami ate nno kankubuulire omwenzi mubi awulira bulungi oba okukwatira ku mukazi w'abendi kibi naye ate nammwe tulina okubawa solutioni nagibawaako oba solution gye nnyinza okuwaako nga bakukwatidde mu bwenzi ate emikono togiwanika ku mutwe nga ebintu gwe biyiikira nga bakuba mome bw'ate singa obukambwe kubanga bagenda kukuttirawo awo oli ategedde nti kati oli munafu okitegeera ate gwe lwana nnyo omulage n'omulaga nti oyo omukazi gwe yamusookerako era bulijjo omunoonya okitegeera bulijjo onoonya mukazi we omusanze n'oyo kikuyambako ofune gaapu edduka n'oli atya naye gwe ssebo owooza bansonyi nina gwe nalaba akatambi nga bamugamba yogera obadde ozzekola ki wakalaba kaako omusajja akwatidde ate ali omu nange tuli wanu bankwate nno nga bangi awo ŋŋonda ne wanu sebo wanu nerwanako nfune gaapu edduka era we ŋŋumi nange zikuyitamu bwetwatatulwa bwogweryawo nga nziruka kubanga ndi mu nsobi sijja kukufiirako kukuba naye nze wali ati fast sooka nenkuziwujjamu nga nange nefuula nti sebo nekaliza mu nsobi oyinamu Miss Dimaliza Dimaliza oyinamu ninamu nakogiraba eyo nakogiraba kakati katulako ebisebuka nkoona kubanga kati fe endabika yaffe baba tunyooma oli akulaba nga omukyalakyala oli nakulaba nga
oli awo oli kasajja kampimpi kakati mu abalina hayiti mutunyoma nnyo n'ogamba oyo nga nakakutte kaako kati awo n'ojjukiro nga nkukutteko jjukira luli olugero tonyoma kyezinzeemu bangamba traininga kungufu webale nnyo ndi muzibu nnyo mukungufu ndi muzibu nno nnyo ate ndi muka zonna nzimanyi kubanga mpuli abakungufu bagana no smart style gym eno style gundi style sijo singo okukubiramu anti kati ataawo anti kati bwenjogera wano ku mpewo kiba kitegeeza oli ajja kujja yeetegese nga ategedde gye nkubiramu obukodyo bwange nina obbaana abwo buli muntu ate nsinziira ku sayizi yo nsinziira na ku hayiti yo nsinziira ne ku kigundi kyo kyozze nakyo ekibuli kati buli omu we mmanya nti ono kati nkola bwenti mba mukakkanyiza ono nkola bwenti mba mukakkanyiza kakati nzo nenkwata ne mu nsawo ono bakubuuza oyo yakoze kino nti nga tutegeera wabisoma training njiruddemu sijja kwogerayo kubanga sagala mugendeyo tudde kati obeerawo otya kubanga abakazi bakulema tukozesa ekyo kigambo bakulema abakazi tebannema naye nabo no batwale wajjajja naye kati nze mukwano gwange kwemazisa mukwano gwange bamuyita kwemazisa mu luzungu masturbation kati kankubuulire yes tetuganye nti mulimu ebizibu ne teriyo wali kizibu nga tewali kirungi kati nze ennyambye ekisooka nze simanyi kwegayirira abakazi bakwegayirira kakati nze bwembanga nemazisiza bulungi nnyo ngendo okwana omuwala bwe yeematira siba n'apatayiti emmalako apatayiti emmalako obwagazi nga sikyayagala namaze dda okitegeera ekyokubiri anti kati nkubuulira ekyo kyogamba teriyo bakikola ate si bangi kati waliwo adolescence stage eyo gye twayitamu owulira nze ate kyanyamba okwemazisa nti nze saagiyitamu kuba yakozesa abavubuka ensobi kati nze kakule gwe yakozesa ensobi twalinayo omuvubuka bamuyitanga Kamulaawo owulira twalinangayo akavubuka twalinayo omuvubuka bamuyita Kamulaawo naye ng'olabye kyembadde anti awo kyova olaba enkuba nze tetukwatagana ate ne ku musana wangamba n'omusana tokwatagana nagwo kakati dimaliza togenda genda bugenzi mu ggulu ate nga Mukama kyemusaba nza neerabire ku nsi mubatwala bambi yandinyambye nanneerabira kubanga kakati kisaka simanyi nawo kyakkola naye mbadde nkyakunyumiza Kamulaawo yali muto nze yali ansingako obukulu twabeeranga waka Kamulaawo yatuuka mu adolescence stage ekyasookera ddala ewaka waalinga wakawala naye nga akawala ako tuyina bwe tukayita oluganda si lunene nnyo kakati mba nzija akola kali katudde ku buliri akali keebase nga wonebaka nga gana amagulu gatadde wansi naye nga n'ogwa kiwejjowejjo ku buliri kati Kamulaawo musangiriza nze nva eno mu luggi naye oluggi luli najjanga mpola omaye olaba wulirayo akasirisa tewawuliddayo abayingira ojja mpola najja mpola kati nze ekigendererwa kyali kyakubakanga nalina omuze gw'okukanga kati njijja nsooba ate ngenda okutuuka nga Kamulaawo ali mu kubikkula abikkula akagoye k'omuwala ayala kulingiza kati yamubikkula era n'alingiza bw'ati kati nze bwe najja bwe nti Kamulaawo yagwa bugwe wansi nga naye abadde yeebase wansi naye nga nze namulabye dda ye ate ye yakandaba nti ntuuse neyeefulira ddala yeebase ssebo nensirika kati nze ne mba nga ntegedde omuze gwa Kamulaawo nensirika nenzirayo waayitawo ennaku zaali bbiri senga n'agula enkoko kati bw'agula enkoko n'aŋŋamba ani agenda ogisala ko nze njitya
nze kuva dda nno ntya okusala enkoko kati okolotya saddaaka z'omubusamizi kakati bakukolera webale nnyo ate omuntu magamba nti olina okusala enkoko opangisa mutulajja n'agisala kuli musamizi eki anti nze kati nange nina obunafu bwange nti okulumya ekintu ate bwokuba engombe bwokuba engombe bwewasomera obujeetiri anti eyo self defense ya muntu nga ntaakinze tugende maaso kakati kamulaawo nga enkoko bagimuwa agisale kati kamulaawo senga agimuwa amugamba genda ogisale kamulaawo nga akundugana nkoko afunye amazzi agokya afunye akambe akawagadde namwawo enkoko eraba nga akkirira mu bitooke akkirira afuna gyagenda okutuula eyo asale kakati nze saagenda senga oba yali atwalayo ki oba yali atwalayo mwe bagenda giteeka nga bamaze ogisala asanga kamulaawo nga jjeeyo akantu akatadde ku nkoko bw'ati kamulaawo yali akwata nkoko ati enkoko yagikwata ng'agenda gisala naye n'asooka agiteeka kakaki nkulaga adolescence stage obuzibu bwayo akantu kaki kyotegeeza abugaaga yakwata baka fomanya abamu kayita kakamaadi kati bamusanga ataddeko bwati nejjukira enkoko yo nfunda nnyo kati ndowooza ono ali mu kukitanya agiyingire senga amusanga amugamba gwe okola ki akube awogana kamulaawo munkwekanga enkoko n'agita okitegera atagenda kuddamu gigoba buto mulimu gwe yagita ne bamugamba badde okola ki bannanga omwana kiki kyankola ampise senga ampise ndeese emisinde akubuulire kyabadde akola obadde okola ki embooko evuddeyo kakati mumubuuza ng'era naye akyogera mbadde nkwata nkoko fe twagala kugirya ayagala girya mu ngeri ndala okitegeera kakati kamulaawo nze anti njagala kukulaga nti masturbation okwemazisa nze wekwanyambira okitegeera kubanga nze natandika okuba nga nkola ki neemazisa nzekka naye kati bano abo abatasobola kwemazisa baba n'amaddu bw'akwana omuwala kati gwe kimanyiza omukazi asobola okujja ewange n'asulawo bw'aba nnyimye simukwatako era nze bwanga nti tayagala nga mwesonyi kubanga nze neekubye edda akasabbuuni kange kati gw'atannakeekuba n'amaddu empale baziyuza noziyuza n'agikandula n'akozesa amaanyi mangi kakati lwaki otuuka awo lwaki oba n'amaddu ago oba kitegeera kati kamulaawo n'okuba naye n'amaddu ago adde ku nkoko nze wa masturbation oŋŋambako ki kubanga nze nnyamba David ogwa mu kamera okitegeera so kakati nze neemazisa ekyo nkikubuulidde lunye si musango teri agenda kundoopa nti ndimaliza yemazisa si musango ebyo bya butonde bya katonda eka yapozi nga yanankuba emiggo naye nze nyenyambako okukendeeza apatayiti naye gwe okimanyi nti n'obulwadde obwo bwennyini era ennyambyeko sinaba mukama kyannyambye sinnalwala kubanga nekuba kasabbuuni kange ye mukyala wange maliza bana tudde bali ku kamulaawo ogwa kamulaawo gwa gutya kamulaawo embooko zamuyitamu bamukuba embooko kamulaawo yalina emize mingi kulingiza abawala kugenda mu biyigo nga kamulaawo alina ekiyigo kyeyagendangamu nga ayingira mu kiyigo ye kennyini n'akutama n'apoyitingawo awo ayingira mu kiyigo kanene yeefuula abanaaba bwe bakola kati akutama bw'ati kati bw'akutama eyo direction mwakutamidde n'akubawo omusumaali ne wabawo akatuli
okitegeera abala anajja omukazi anajja okunaaba nti naye bw'aba akutamye yeeyo direction entuufu okitegeera kati ye bw'agera ssaawa ziba 7-8 awo banaaba nga yeetooloola ekiyigo ajja mpola mpola nga adda mu katulike ng'alingiza kati nga bonna abakazi ku kyalo yabalaba dda naye ngo okulaba oba olidde kakati kitegeeza ki maddu ge galeeta obuzibu kati ogakendeezezza otya okyali muto tonnatuuka kuwasa okitegeera ate otuusa okuwasa naye bookwana bakudaaza bakudoobya genda ku kasabbuuni anti kakati nze nkubulidde ebirungi byako nkubulidde omuntu alina amaddu byakola beba abasajja era bowulira nti yasigala n'abaana abawala ewaka yakutta omwana we bakwata abaana kakati mwe lwaki mulinda mbeere n'empisa mbu ndi muvubuka waggonjebwa nsobola okukwana naye ng'ate wamaddu we gajja gampitirirako nentuuka ku kiri kati kanekuba akasabbuuni gwali eyo owulire nga kikusasamazza nnyo naye nga nze kinkolera okwemazisa era simugulangako era byebiviirako ebyo omuntu ng'alina amaddu kubanga kati ekisooka akuweeredde mu kondomu nze anti nze sigikozesa lwa nsonga kati gwe sookuddukira mu kutiya anti wuliriza nsigambye nti mwe temuzikozesa kubanga ziyambako endwadde nnyingi naye nkugaye ŋŋanze ezannema kati mukunnema sigulaba malaaya kubanga nkuwadde kati oŋŋambye nkuwa ekyebiri oba nkuwa ekyesatu kyange ate nzirukidde mu kutiya odduka weetega toyina kyowulidde kati ate emitwalo gyange ebiri ogitutte ote wataddeko amateeka go gempulira tonzisizaamu simba emikono tonyiga nnyonzi mbiwulira ababoda nga babyogera agwa tonzisizaamu ate bw'omwekkatirako bonna nze simba emikono bw'oba ogisimbye ate nze yanguwa ssebo sente zo ziweddeyo okitegeera kati nze nkwana ku peesi yange empola ate nkwana mpola mpola yamanyi ddi lwalikkiriza bwe tumala ne twekebeza bulungi nnyo wawonawona nteekinga time because kasabbuuni webale nnyoko kandeetera okuba nga mbayinga time akasabbuuni era nkwana bwenkeekuba kati siba n'apatayiti ne bwajja kati n'okukwatirira abakazi waliwo abagaayi nga ye bwakwana naba batannakwana atandikirawo okukwatirira omukazi ekitiibwa ky'omukazi oba okoze eki oba okyonoonye mu ndabika eri mu bantu kati nze anti wuliriza nze nkyakutangaaza nti n'okukwatirira abakazi okukyewala ke kasabbuuni nti nze njija nkeekubye omuwala bw'ajja sigenda kumukwatirira ngenda mumuwa ekitiibwa ate sigenda mupakukirako nti owaaye tugende wabula ajja kulaba nga ebyange biri ssulo naye nga nze akasabbuuni kange eri wekakola ki wekatambula lwaki ompita miisi ate wagamba oyagala bakuwase Dimaliza kati omuntu gwe wawasa aba miisi then awasiza aba miisita teze omukazi anakuwasa ye miisita gwe miisi tekinjijjaako kubeera musajja musala tebamuwasa kubanga musala tebamuwasa sijja kuyita Dimaliza anti kakati miisi Dimaliza anti kakati nze ngamba choice yange okuwasa anti tekikufuula miisi choice yange goba nga oyinamuko ngumpasa ate kirina buzibu ki anti tekikufuula miisi kale kati gwe kikufuula omusajja nga olw'okuba towasizza naye nga nkusinga emirembe munsi tunoonya mirembe era emirembe sogifuna nga owasizza nga gwe awasizza nti bakuwasizza naye nedda abazungu nga bo abakazi bawasa abasajja ngaani mpayo omu nange mpulira babyogera ate kati naye kuba nene ensina tutambulira mu bulimba tuwulira byogere oleeta ebintu by'abazungu wano owulira byogera ate n'obinyumiza wano ensi eno etambulira mu bulimba okusinga buli kimu tuwulira kiwulira ate ne tukikakasa tubira ku bantu tuve wano
entumirako naye kuno jeko ku simu ngirese ku muliro. Oleze ku muliro. Kanga kuyambeko. Leero naye nga bonna abatulaba mbatumiddeko naye sijja nina abagagga besigenda kutumira. Bakunyizizaamu. Tebanyiziza naye nedda byenjogedde. Byenjogedde mbitidde. Ate bikidde otya? Mbadde mmanyi tokyaddenje. Byenjogedde abagagga bange bagenda gamba ate bulijjo oyo. Naye nze njagadde kwogera mazima. Tumira ku bbaawo. Posto yina. Sirina. Bbaawo kasabbuuni. Nkaagala ate sigenda kavaako. Era tewavaayo omuntu ali eyangamba okavaako kubanga tompa ddagala lyo mbuno olw'okuba kayina ebizibu birimbu endwadde sukaali simaye okutintima ne tulowooza nti buko simaye babyogera mbiwulira era mbiraba zirindaba olwange mundeke sijja kavaako. Maita tuve wano mweraba.